Adalowooza gwe n'abaana mwakikutula. Tonnaba kutuka nnyo. Bakazi mu myaka egyo baba kutuse. Toyawula kiwato na gundi. Eyo compliment. Nyinza obanjirese just mu ngeri. Abantu bala mufumbo. Compliment efuire ulikanga insult. Ba compliment. Just arrangement of words yempi. Anyway, nze nno munnange. Kireka okuteesa mugana amakakulaika kwatuuka we kwakoma. Kati ng'omuntu olina okwogera kyennyini nga bwe kiri. Naye mbadde nsaba ekintu kimu. Moving forward, nkooye. Olagira. Mukulaba. Nange nyimidde position wange ng'omukyala mugana amaka. Yes. Kati oli mukulagira. Bwe kiba kyokyo. Singa nkubadde kumpi bino Katonda wadde onaatera bw'oba bw'otyo bw'okiwulira naye mpulira nkooye emboozi z'omupiira. Nkooye omupiira engeri. Zibire ddala mu nnyumba muno. Ekisinga okunnuma obinvolvinzemu n'omwana wange. Kale mwana wa P7 omupiira bitegeerako ki? Kamanyi. Kakati jo aloma jo twabadde nako. Nga kamanyi nze nade simanyi ono omwana yani ono muddugavu wa maani y'omupya. Kika mungambi mwerabira. Mupya muddugavu jo bamupya n'omukuba. Jano mugamba nejjukira nze ndi eno ate nnyomba. Amadi. 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 Kanzireyo mu bwa mama mazo ku answer. Omwana ng'abamanyi alijuka kati kabamanyi. By the way natuka msinya fanyinza n'okusoma ebyamawulire n'abeera ng'abimanyi. Abimanyi nnyo. Omwana wange nena afunye feelings simanya yena azimbagatanye busima Arsenal yakoze kyeteekeddwa kukola bale bitukwatirako wa. Wenna nojja waganya okulya emmere ozimbagatanye okomyeri. Sajja bwatukubye. Kale ali jjo mpira gwa kyo twasambye ko bubi nnyo. Tonyumiza. Tonyumiza. Old Trafford yeyo. Kumulimbe gwa nayingidde mbuliri otuuzizza omwana omuto wa P7 ku dining table mfo ky'okulya emmere mutandise discussing Premier League egenda kudda. Jukanze nabadde wa Mani nga ye wa Arsenal. Kati ngandaga engeri gye tuperformance mu timu yaffe kati nga muwakanya. Omulaga nti Arsenal wadde yinza oba yekulembedde table tejjasula kutwala. Naye yonna gye mwaviiridde gye mwalabidde omupiira ne mujja mu mmotoka. Akatala mumpira. Wano ebitabo bo budde bo botoli bitoli beera nabo. Naye bo mpira bo mwabufunyi. Ima kati nga temu okumuyigiriza ebyo mpira temuyigirize ne ebitabo gwekola ku kye ebitabo. Mpira gwa kyogade mu binyo. Pia sagana kula mpira wantu wonna abana mugira mulinda kusaako mpira sagala. Oli mpulira omuwoninga wesibe bili naseno ku kikopo temuliko. Wesibe bili kwaseno. Omwana ngiro acho miyiriza ebintu by'ekirusiru. Obwebulamu. Mu nsi oyino bayo n'ekintu ekikutwaliriza omutima. Lwabakati gwe ogenda n'olokoka tofuwa mmindi. Bakazi bano olumu wali afuwa mmindi abamu bageya naye mbulamu ino bayo n'ekikutambuliza obulamu kati ky'ekinnuma wemba sina kintambuliza bwe wannuma buzibu ki bwe nina. Anti ovala nti kati gw'olyawo tolina feelings lyawo tolina kikukwatako tolina kikwambusa singa tulala tugambe kati singa mani yawangu dompira kati singa ndi hype tap ndi eri waggulu kati jo baajukubye ndi mukkakkamu obulamu bulina babuli bwe buti. Oyino bako n'ekintu ekidriving obulamu. Bako obisibira. Bw'omukomo okube wemuweereyo mu mabaala ne mukuba embekulo ne basajja banno. Ebyo mpira bino bina ne mubyogerako budde waka manye ne waka aliwo abantu ababeerawo. Anayo mpira gusuka. Nkugamba yitawo webaka enchatto oyina okkeera nawe nvaako. Webaka enja kusanga. Ogata mpira gwana Amaka. Webaka enja kusanga. Webaka enja kusanga. Jona ado buli buyingirikikamu. Manu yenge nga bajikubye nga ate nawo jjo ngamba ati nange nsimana nange Liverpool yange egala samba. Kati tata tukole tutya ku magezi. Tukole tutya tulinde ngo mpira gugwenga. Sima Premier League egwe season Amaka gatambule. Yale goloza mani bana ajikuba ate season ya coach bagenda mugoba. Bijaterera. Season ya kijatera. Season tibadde nungi. I apologize. Naye kibadde out of my control. Sinze ngo bako. Ankoyo mpira. Kakati nze nonye ne okwataganira nabyo sibiraba. Abasamba mpira ndaba bazungu. Labo ofanana. Singa nonno nze mfanana Rashford. Fanana nani? Rashford si muzungu, si mudugavu. Mudugavu. Ye. Olumala okutinkuka ne simane ne jabazungu simanya Man U Arsenal. Ogenda uli atengo otandise. Ogwa wano Vipers ejja kunzita the Vipers egenda kunkutula chichi obulambu bubeerawo butya mpulira nga nkoyo omupiira mugana Amaka omupiira ojja wasa omupiira nja tambula n'abaana bange tugende tukulekola abenga omupiira ogulabe nga ekiro n'emisana n'olweggulu kasate mujjaako DSTV
olonzeewo omupiira silonzeewo omupiira naye gwaki wegeraageranya ku mupiira ndeka ndaba omupiira gwange yigo bibalansinga era mbibalansinga omupiira bw'oyingira mu nyumba toddamu kwogera ku kigambo omupiira eribeera fugabbi bwoti abaana bange bali balaba obuzannyo timunteereko omupiira bwekiba kitegesa gula tv yange njagigwa naye nze ekinzija ku mupiira otekamu gwaki feelings tosagula bulabi ne bikomaawo ati ndi muwagizi omupiira gutambula na kendi kukwata ng'osiba akapapula musajja gwe nsonyiwa naye nedda kino kyo ngenda kuyimirira wano akakapapula kabaka yakatugaana naye omupiira feeling omupiira olina okuguwagira nga guva ku ntobo ya mutima gwo kati bwonyiganga naye wakati kunyiiza bwe bakkuba nze atabadde mu katemba maani bagikubye mu kimanda kati ayogala nzija enseke biki era nawe olina kuneegattako onsabire maani yewangule bwe batagiwangulanga nawe omanya kati olonga nfukamira ku makya nteeka mu ssaala zange bw'omala mukama katonda taata nsabira maani abawagizi beera nabo kukapapula omugulu ogwo mukama katonda leke guteebe mu ggoolo leme guleme kuba bbali mu linnya erya yesu awo otandika okusazaamu emizimu nnumbaga n'omuzimu oguwugula emipiira ne gikuba ebbali ogattemu ennimi awo naye oli mulamu omutwe anbairemu mukubya ttiimu yaffe obeera ote nebbawo wamaani nga tomusabira wali onsabiddeko bw'oba mala owangula ng'okola otya gwe ng'ofuna sente kasansanyuka emirimu eri giba gitambula kati olwali lwonna lufu bakubye maani yongera osabira ku ttiimu yange bakyala bannange twesiba ebbiri wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akaama ka leero mu puroguramu sumulula wano ku bbs terefayina eyaffe